Sheebah yamusanyu. Ali. Ate singa misanyufu yali kubye ndulumbo omusajja uno yabadde ankwata. Omukazi ategera ayinza okwogera mbugundi yabadde ankwata. Ayogera. Kakati bategera butegeevu kyalakinga. Kyalakinga talina singa ayina bbawe yali yimiridde ndi gundi yabadde ankwata. Gwomanyi bwe kiswaza. Yankutteko bwati Sheebah talina kalembereza naka. Kakati celeb oyo simpase eyo mwatambulira laba olulinya ku stage nakuba endongo essanyu lyaba nalyo kati bwasanyuka essanyu ligendera ddala mu mattu mpaka mu mpale omusaayi guno gwolaba nga n'atuuyana n'akola bwati essanyu swi paka mu sikaati kakati agenda okuva ku stage okwo ng'essanyu limwoyesa agenda mbuliri ate agenda okuvaako ng'abamulinze bali mukaaga. Atenderezebwe nga agulumizibwe nga aweebwe ng'ekitiibwa amawanga gonna gamusinze nga mu nnimi zaago weewaawo. Leero nno ndi ku Dix Media, SK7 Media n'abantu baffe mwena abatulaba ku mikutu gyaffe emigattabantu egya YouTube. Muli muti eyo basabo ne banyabo mwebala emirimu, mwebala okuweereza, mwebala okubaayo Bannayuganda. Yenze Jjumba Aligaweesa Ssabakabona w'enzikiriza y'obuwangwa n'ennono. Obufumbo basebe ne banyabo bambuziza ekibuuzo nti nga bwe twayogera okuyisiza mu bantu baffe obufumbo kyeki? Obufumbo tugenda bukolako n'emiramwa egy'enjawulo kubanza ayogera nammwe ndi mufumbo tolaba empeta. Ndi mufumbo ne Ssenga Kulanama Aligaweesa omubwati. Kakati mu buwangwa n'ennono obufumbo mpagi nnene mu madiini gonna obufumbo mpagi nnene obufumbo bwe tulereramu abaana ezzadde mukimanyi nti emiti emito gye gigumiza ekibira si yeewaawo. Kakati ate gwe tegeera butegeezi nti emiti emito kyekibira. Kati tosobola kufuna muti muto nga tozadde, tosobola kufuna muti muto nga towasizza. Obufumbo bwe bwa Katonda. Ensi eno eyitibwa nnyaffe Uganda baali badde bagiyita kitaffe naye etambulira ku maama. Kakati maama ono omukyala mukulu nnyo mu maka. Tuyina ekigambo maka ekivvuunulwa nti ge makka g'emyoyo. Omwoyo bwe gukka ku ggwe ali eyandaba ne gukka ne kunze Jjumba oba ne gukka ne kwoyo gw'oli naye amakka ago emyoyo egyo bwe gikka gwe okuma ekyoto eky'olukwa olumu bw'okikuma muli bakulu ekyoto ekyo eky'olukwa olumu muddira emyoyo egyo ne mujambaza ennyama. Kakati ne mulyoka muzaalamu omwana Jjumba nga mumulaba emyaka mito naye ng'ebigambo ebimuvaamu bikadde. Kati ne gabayitibwa amaka nti ago ge makka g'emyoyo. Era mu makka ago tuyinamu ekisenge omusengekerwa omuntu oba omusengekerwa ensonga. Tuyinamu eddiira wamu, tuyinamu effugiikiriro we bafugika ebisaaniiko, tuyinamu ekyanamira byegayagaya ebyana byegaya mukyanamira byegaye ebirongo byegaya awe basibira abalongo. Kakati amaka mwe muli maama ne taata kyekigambo maka nti emyoyo gikka kubo. Kakati tugenda kwogera ku kintu ekitegeerekeka nti ewatali maka ewatali bufumbo tewali kuzaala, ewatali maka tewali ggwanga, ewatali maka tewali nsi. Kati tugenda kwogera ku kintu ekikulu kye bayita obufumbo. Obwo obufumbekeddemu emirembe, ennaku, okunyigirizibwa, naye obufumbo bwetaaga omuntu nga mugumiikiriza. Ateri yeyagalira mukyannayo kyeyombekedde. Nina kye naali kubuulidde naye kibi naali badde nkyogera naye abantu kiyinza obbanyiiza kankireke. Teri yeyagalira mukyanna kyeyombekedde. Omuntu yenna obwanna kyeyombekedde buluma omuntu awezezza emyaka n'osula empewo nga munju osulamu wekka ogenda ne weesanyusiza Kampala n'odda n'osula munju wekka ne weewa amazzi ne weegolokosa. Teri kiruma nga muntu kusula munju wekka. Omuntu ayinza okulowooza mbu okusula ne Ssenga Kulanama anaakuteekako omukono oba ogenda kwegatta naye. Naye ekitundu eky'okuteekako omukono
n'akuzukusa oyina bwe weebaka oyina bw'owummula kati nno nze njagala nkubuulira omugenzi jakana nadduli omulaba singa yabadde n'omukyala mu nju singa oluusi akyali mulamu kubanga bonna teri ayinza kupurezentinga yafudde ati naye akatundu ak'obutaba na mukyala mu nnyumba toyinza kumanya eddagala lyamukola litya yalwala atya yafa atya teri akinyonnyola because okubeera mu nju yekka omuntu okubeera yekka kyembadde ngenda okugaa naali kyogedde naye kiyinza okunyiza abaki abantu ekyo kyogambye oba nakyeyombekedde oba oba omusajja omuwulumbu obweyagaliramu si kituufu omuntu oyina okusula awantu nga waliwo omukazi oyina okusula awantu nga waliwo omusajja era gwe atamuyina munoonye atamanyi bw'oyina munoonya twebuuzeeko tukubuulire bw'oyinza okukola omuntu okusula mu nju yekka kibi kale sula mu nju wekka ng'oli ku mulimu ate bw'obeera oli ku mulimu funayo bw'oba oli mulenzi funayo omulenzi oba muganda wo ng'oli wa kitiibwa oba omwana wa muganda wo oba omwana wo omugaye mwana wange tugenda mbaali naye mperekeraako bw'oba tokyakola musule mupangise loogi asule awo wansi osule waggulu kubanga tomanya mu kiro kino mubaamu ebintu bingi si kirungi kusula mu nju wekka nze njagala nkubuulire oyo Ssaabasumba osanga singa akyali mulamu naye toyinza kumanya yafuna kizibu ki mu nju ekiro okusula mu nju wekka kifu mu kisenge wekka kifu bajja kutwala nga n'olulimi terukyasobola kusituka yaga nti namuwulidde assa bubi namuwulidde asambagala kati tufiiriddwa nnyo abantu baffe mmwe abeeyita bannakyeyombekedde twafiiriddwa omukyala awe mutungo yabadde mukwano gwa Ssenga Kulanama ayina ebiyumba by'enkoko atunda eddagala ly'enkoko bamuzise Masaka awo omukyala mukwano gwaffe naye yafudde mu nju ye yagamba nina ssente zange saagala kufumbirwa abakyala abalina ssente mufumbirwe abasajja abalina ssente muwase tokkiriza kubeera mu nju wekka kubanga buli w'obeera mu nju wekka kintu kibi nnyo ekireetera ddala omutawaana sabi anti kati bo bayinza okuba tebatunuulidde sayidi eyo naye nga batunuulira nnyo ekyesanyu nga balaba obufumbo obumamalako emirembe so nga ate wano bw'aba n'akasente kasobola okwesanyusa wayagalira nandi jjajja kankubuulire obufumbo bumalako abantu emirembe nga bw'okyogedde naye butya eddembe omuntu gw'olyewa ate eddembe omuntu gw'olyejjako gwe kyogamba abawulu abo bannakyeyombekedde balina emirembe omusanga yeekabye feesi yonna ng'agisibye bwati bw'omugano mama kankuyiteko ndi nyoko nze nkuzaala era otegeererawo nti alina ekizibu mukadde webala emirimu ompita mukadde nze nkuzaala obatunuulira bw'omubuuza nze mbuuza abeewammwe okerera kunza okubuuza sinafuna bambuuza balina akazibu balina situresi ogimanyi abantu abali bokka balina situresi mpitirivu era gwe tulowooza mbubeesanyusa abantu abali mu bufumbo balina emirembe omusajja bw'aba akumalako emirembe munnyonnyole mufune kansolingi mundeetere jangu ombuulire omukazi bw'aba akumalako emirembe jangu ombuulire mundeetere nkubire akasimu nze nkusindike ewa omuntu oyo nkugaa nti oliyiganga ndi kyama wajjajja Majidu oli gundi oli Masaka nti genda awo akabona Sekitoleko obe wakabona Kato oli Walusi nti nunya Ssaabayima jjajja mwebe oli liddawa oli Kampala nti genda awo akabona Kisitu oli Mukono gende wakabona Waswa oba kabona Sekate oli liddawa ndi Nakifuma nonya awo Dr. Muggo okiraba nkubira akasimu nkulagirire kubanga abasawo abalungi gye bali naye temubamanyi nkulagirire genda awo ku kansolinge si buli kimu nti kinaggwa na ddagala abantu bannakyeyombekedde abasajja abawulu abali mu nju mwekka muyina ebizibu bingi tibayina mirembe ekyo gwe kyobadde olowooza mbu balaba mu ndongo nga babuukabuuka mubalina mirembe aliwo ate singa musanyufu yali kubye endulumba omusajja wuno yabadde ankwata omukazi ategeera ayinza okwogera mugundi yabadde ankwata ayogera kakati bategeera butegeevu kyalakinga talina singa yalina bbaawe yaliyimiridde nti gundi yabadde ankwata gwomanyi bwe kiswaza yankutteko bwati Sheebah talina kalembereza naka talina ng'akajjawo talina naye gwe linda olunaku lwalifumbirwa olunaku lwalifuna omwami olunaku ojja kulaba
ng'embeera ya Siba ekyuse n'essanyu nga likyuse talina ssanyu. Omanyi kati olaba kati nziza okukola puroguramu eno si ya bufumbo kati ompise naye toyinza kumanya bizibu ki byenzize nabyo nyinza obinnyonnyola. Kati gwe bulaba omuyimbi nga apafominga bambi olowooza alina eddembe naye nga talina tagalira ddala basajja akyoge yeeyisaako omuganda agamba nti yeeyogeza ng'olwanobako nti omwami yali anjagala nti ate ekyakugjayo kyali ki? Sheebah baba tayagala basajja agende ku mbuzi kale tumulabe. Omwana omuwala bwe tumuzaala tumuzaalira kufumbirwa era tumuteekateeka agenda bufumbo. Omwana omulenzi bwe tumuzaala tumuzaalira kuwasa era tumuteekateeka agenda kuwasa era y'ensonga ekoleddwa puroguramu. Gwe bw'oba tolina mwami tolina musajja tolina mukyala obaako ekizibu. Ssabakabona byakyuseemu ku mulembe guno obufumbo bwa bbeeyi abantu tebeesigika y'ensonga lwaki osibasanga abalimu eyo embeera eyannakyeyombekedde omulembe anti kati gwe kankunyumize mbona. Omanyi abantu abasinga aboolaba tebakola lisaaki kyekisinga okutawanya abantu. Sereebu akeera ku makya batera goloka ssaawa 6 olw'okuba beebaka ku 89. Kati basereebu teri sereebu agoloka ssaawa 1 oba 2. Ekyo kyekisooka kubanga bakola kiro kati bawummula misana. Ekyo kimu. Kakati omulimu gwabwe bw'agenda mu saaluuni afuna simpasi. Nze nkutte mu mutwe gwa Eddie Kenzo era asala Eddie Kenzo naye sereebu nze nsala Kenzo akaviiri ako. Okitegedde? Olaba abantu basobola okusala enviiri z'osala ne batambula entambula gy'otambulamu ne basiba balansi nga bw'osiba balansi ne bazina sitamina nga bw'ozina sitamina. Kitegeeza nti abantu bakuyigirako. Ekyo kyekisooka. Kakati bw'omaliriza okuba nti nno nti naakusala enviiri afuuka sereebu kakati bw'agenda okusala enviiri tasasula. Sereebu bw'ayita mu supermarket ayina simpasi eyo. Sereebu bw'atula mu bbaala Asani nduga bamweyana omwenge baleeta muleete nti bamweyana kunywa. Kati bajja ne bafuna simpasi. Abakazi babeera babeegomba. Buli omu ng'aga nti waakiri kankwate ku mpale ya nduga bamweyana waakiri kangende ndabe era abamu bagamba n'oganda nti kakati olema nze mulina obawulira nze mulina kati kakati ogenda n'olaba nti omuntu yenna bw'abeera sereebu abeera ne simpasi atambulira mu bambi ne bw'aba yakoze ensobi bambi kati bambi oyo talina mukazi gwakwana n'amugaana talina musajja gwa amukwana n'akola ki kugamba abeera ayeraba ki beere buli omu ayagala okulaba sereebu wanjawulo atya yakula atya yakula bukiika nga mimwa. Kakati so nga bambi sereebu afaanana n'owuwo gw'oyina awaka. Bino ebimuvaamu nga bw'owulira binvaamu bye binfuula sereebu. Kakati sereebu oyo simpasi eyo mwatambulira laba olulinnya ku siteegi n'akuba endongo essanyu lyaba nalyo. Kati bw'asanyuka essanyu ligendera ddala mwattu mpaka mu mpale. Omusaayi guno gwolaba nga n'atuuyana n'akola bw'ati essanyu swi paka mu sikaati. Kakati agenda okuva ku siteegi okwo ng'essanyu limwoyesa agenda mbuliri ate agenda okuvaako ng'abamulinze bali 6 abali awo agamba kale waakiri oli n'akwata ku mmotoka kati amulabirawo. Kati basereebu balina ekizibu era sereebu olina kuba taafu olina kuba ng'olina target. Gwe tunuulira ng'abasajja abasajja ba Afrigo bajjoyi matovu abo bamaama tunuulira gw'omukyalo ono Joanita Kawalya. Kakati abantu abo babeera basereebu naye omuntu olumusaba ekifaananyi ng'amukuba ekifaananyi ng'addamu kuzinga mizindaalo. Omuntu olumusaba kino nga bakuumye erinnya lyabwe nga basereebu nga tibazadde toyinza kubawulira nti beebasekwoli oba beebasekwoli. Kati osobola okubeera n'erinnya lyo naye n'okuuma ekitiibwa kyo n'obufumbo bwo kubanga gwe nnyinza okubuuza muka Moses Matovu n'akulema okumanya. Nnyinza okubuuza omwami wa Joanita Kawalya n'akulema okumanya naye bafumbo. Ate obufumbo bwabwe batandika nabwo kwaganjagadde njogere kwabo abakulu. Tunuulira Saamu Gombi amagulu 3 ne Sophie Gombi tebabaddewo si basereebu si bayimbi. Kakati ogenda okutunuulira abantu kale
Senyinza obutagala kwogera ku Kyagulanyi naye ekitundu ky'okwenda teyabeera nakyo nnyo kubanga singa omulaba naye omutunuulira teyabeera nnyo musajja mwenzi ate nga musajja waaki walinnya n'abenze ne bamalako ensi saagala bapoyitingako kati mwe bwe mutunuulira Lwasa byakola mwe mulaba nga bibanyumira otuuka ekiseera nga tokyanyumirwa kakati obwenzi buno ekireetera abantu okwenda nti engeri gye babeera mu ssanyu nga bali mu ssanyu okuva ku makya obudde ne buziba essanyu liggwera mbuliri aba ayagala kulaba mupya ate bagenda Kabaale ne bagenda Eggulu ne bagenda Arua ne bagenda Luddawa bakazi baabwe basigala waka kakati ate jjukira myaka gya bivubuka kati buli wasuze buli ewali ekinnya ayagala kusimbawo muti mu bufunze balina kwekomako kubanga abakazi abalungi ndagala nnamuti ziggwa mu lusuku abaami abalungi ndagala nnamuti ziggwa mu lusuku ate tetukyalina babuulirira kubanga abantu baaligenze mu ekereziya bababuulire tibakyagendayo baaligenze mu makanisa bababuulire tibakyagendayo abantu baaligenze mu bifo ebyokusinza abantu olw'okuba si buwangwa bwabwe babivaamu ate abantu bwe bagenda mu ssabo nga lino lye muzzeemu gwe musabo abali eyo gwe wali osanze musabo omusawo alina ebigambo nga bino byenjogera akugamba kano kabba mutima ono muzza mikisa omanyi bw'ogatta lino na lino omuweta bw'ogatta kano akagoonya bw'oleeta ono kyetisse lukuula ne kyehungula nja mukola bwe nti abantu baawona endwadde n'eddagala kati obwongo bwe bulwadde obwongo tubujjanjaba na bigambo kale nno kakati ne musaba eno ekitundu ekyokulagula jjajja kanzije nja kuleeta ssente ye Ssabakabona obeerawa nti mbeera wano mukono mu kirowooza olinyirawo ku siteegi ya bishopu bagaye ntwale ewa Ssabakabona oba ku kitebe ky'enzikiza y'obuwangwa n'ennono onoomundogera nja kumuloga kati amasabo gano bagamanyi ng'amakozi g'ebikolobero so mu masabo mwe muli ebigambo mwe muli bakabona okubuulira abo bakabona ab'obwomwoyo mu nzikiriza y'obuwangwa n'ennono kati mwe muli obulamu okuzzaamu abantu baffe obulamu weewaawo kati ate ne tujja tubaako n'obufumbo obw'enjawulo obugenze nga buleeta emitawaana basebo ne banyabo obufumbo bugenze buleeta emitawaana eminene ennyo nti tutunuulidde ku bufumbo bw'abasereebu tunuulira basereebu baffe bano iyo ekigambo sereebu kyeki ye muntu asobola okukola ekintu gwe kyotasobola kukola mu budde obwo ye muntu akola ekintu ekitali kya bulijjo nga bwoga nti Ssabakabona w'enzikiza y'obuwangwa n'ennono sereebu kubanga annyonnyola ebintu sisobola jjajja magala eruweero sereebu ebintu by'annyonnyola sisobola kakati abantu abakola ebintu ebitali bya bulijjo obufumbo bw'abasereebu ate ng'ekigambo sereebu kitegeeza ekyokulabirako abantu bangi nga basereebu abategeeza ebyokulabirako naye ebyokulabirako by'ennaku zino basereebu baffe ate obufumbo mwe muli 0.0 ikozi 0 okugumiikiriza kuganye kati tugenda kwogera lwaki obufumbo bw'abasereebu bufa lwaki obufumbo mu Uganda eggwanga lye tuzimbirako batuga nti kati abakazi emiliyoni 16 ez'abakyala okuva ku myaka 35 okutuuka ku myaka 19 abantu abo bannakyeyombekedde kakati mu bannakyeyombekedde obwo ye mukazi eyezimbira ennyumba oba asula mu kazigo ke yekka agamba nti munange jangu olinamu 10 oba olinamu 10 jangu kati lumba oba olinamu 5 ti ninamu 2 ojja kunoonya gwoziwa noonya gy'olaga awo n'anoonya omulala kakati abantu baffe ne twesanga tulina abantu kati miliyoni 13 balalu bagudde eddalu gavumenti ekyogerako kubanga omuntu atalina akubiriza afuna ebizibu bwe bufumbo bwe tugenda okwogerako basebo ne banyawo enta yakedde n'agamba nti yabyongeddemu naye twabadde tubasiibudde twongera okubajjukiza n'okubategeeza ng'ennaku z'omwezi 17 omwezi guno ogw'e11 olwaleero lumu 18 tugenda kubeera walusi nga tuyita mu mikolo gyonna 19 gwe mukolo mukulu minisita wa culture ye mugenyi omukulu waliwo minisita wa justice naye mugenyi ate tulina n'omukyala akola ku nsonga za president naye agenda kubeera mukolo ogwo
tukowoola abasawo baffe mwenna ab'ekinansi bajjajja b'abaana abakkiriza mwenna tubayita mujje tubeere ku lusozi Walusi gwe mukolo oguggalawo omwaka. Enzikiriza y'obuwangwa n'ennono buli lwa mukaaga tuba mu kusinza. Ate naawe omulwadde gy'oli olina ekizibu, oli mulwadde lubaala akuluma, olina ebizibu, nkubira akasimu twogere tulabe bwe tuyinza okutereeza kabonandugwa waali. Nsaba Katonda w'abajjajja abampeera omukisa atenderezebwenga, agulumizibwenga, aweebwe ekitiibwa, amawanga gonna gamusinze nga mu nnimi zaago weewaawo. Bye bye. Tujja kubeeranga ne programu eno buli lwakubiri mu wiiki okuva ku saa 2 ez'okumakya mpaka ssaawa 4. Tujjako tukola programu essaawa emu. Buli lwakubiri tujja kubanga ne programu eno. Mbasaba mutugoberere. Katonda w'abajjajja abawe omukisa.